tubayimiriza tugenda kubaliyirira tusobole okubanga obwakabaka bugaziya ettaka eryo. Awo nno twagumiikiriza n'okuteeka ekitiibwa mu bwakabaka bwa Buganda. Ne tugamba katugumikirize Ssaabasajja Kabaka yagambye. Bwe twatuuka ne tutambula ebbanga nga tulaba abakulu tewaliwo yenyegenya ng'ate tufiirizibwa ebintu bingi nnyo, ewali ebyobulamu nga tebitambula bulungi. Twasalawo okuwandiika amabaluwa eri obwakabaka bwa Buganda mu ofiisi Ssaabasajja Kabaka zi yateekawo. Twekubira enduulu eri abo bekikwatako. Eriwo ofiisi ya Kabaka Foundation, eriwo ofiisi ya Buganda Land Board, eriwo ofiisi ya Katikkiro, eriwo ofiisi ya Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono, eriwo ofiisi ey'Omwami Waggwa Nsibirwa Deputy Katikkiro. Awo wonna twekubira enduulu ne Minisita wa Lands mu Bwakabaka. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. N'alinnya Saala Nattu yakuba wano olukuŋŋaana awo obula mu maaso g'amasiro. Era ssente ze twawaayo zaazimba ekikomera ky'amasiro kiri kye mulengera n'ekitawuluze ekiri munda. Essente ezo zatugibwamu gafe abatuuze ne zikola ku masiro g'Obwakabaka. Naye ne tusuubizibwa nti bagenda tusasula tusobole okulaba nga bo beddiza ekitundu kino ffe tugende tugule ewalala. Okuva awo emyaka giweze tewali kikoleddwawo. Abakulu bwe twekubira enduulu tebavaayo. Obwerufu Katikkiro tumugoberera era tukwebaza, naye obwerufu tebuliiwo. Bwe tugenda tugoberera obwerufu Emmengo tetubufunye olw'ensonga buli woofiisi yonna tugituuseemu, naye teriiyo avuddeyo kubanga ayimirira mu nsonga eno n'obwerufu. Bwe tusabira Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa kubanga Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka mu woofiisi yo nayo tutuukayo era tusangamu omukyala mwali mu woofiisi akolamu, tumukwasa ebbaluwa zaffe nga twekubira enduulu, naye ne tuba tusuubiza okuyambibwa. Abatuuze abali ebweru n'abali munda. Bwe ŋŋamba munda y'ettaka eryo kati liboogerako abatuuze bano kwe baasenga. Okwebaza kubanga mmanyi emirimu obeera na mingi naye bw'obanga otufiisizaayo akadde bwe kati kaba ka muwendo nnyo. Abantu bano bonna boolaba wano ssebo be bamu ku abo abali mu ttaka eryo lye baayagala ate amasiro gagejje oba gagaziwe, so nga waalimu abantu abaali baasengayo edda. Naye nga bayita mu kwogeraganya bakkaanya ekaazi nga 11 zikomewo ku masiro naye nga bajja kubasasula. Naye ebbanga ne libeera nga lisuseewo, tususiza emyaka 10, abantu bano nabo ne balabika nga bavudde mu mbeera kuba tebasobola kuddaabiriza kukolayo enkulaakulana yonna. So kwe kulaba nga twatuuka ne twekubira enduulu ne batuukako ewa RDC, ate enkomerero ya byonna ne twebaza RDC eyakutuukako era n'akutuusaako ensonga zino. Nyumba tebagazimbye, amala gagudde, amala bagamenye. Ebifaananyi tubirina nga bagamenye n'emisango emirala giri ku poliisi. Bwe twogerako minisita w'ebyobuwangwa n'ennono agamba ensonga ezo tuzikolako n'akomaawo. Bwe tugenda mu Kabaka Foundation atugamba ensonga ezo nazikwasa Buganda Land Board. Abaatumenya bajja kiro tetujja bakoonako nti yoono, wabula tuzze tukomplaininga n'ebifaananyi nga tubirina ne tubibakwasa. Tuli mu nnaku ey'ekitalo nti ne toilet seat bakukkiriza gizimba yadde gisima, zonna zibulula ziruunya zijjudde nga toyina bwekyusizo. Ebyobulamu tuli bubi, tusanyusa okukulaba mu kifo kino. Ensonga twekubidde enduulu mu ofiisi ya pulezidenti oluvannyuma lw'okubanga tuwandiikidde abakulu abo bemumenye wammanga nga tetuyambibwa. Batusomesa obwerufu naye teriyo bwerufu Mmengo. Obwerufu tebuliiyo era nsobola ne babeera wano mbabuulira kuba mbadde mbiwandiika ne mu bbaluwa. Oweekitiibwa mbadde
twekubira enduulu mu bakulu abo nga tubannyonnyola ensonga embeera gye tuyitamu. Tetukkirizibwa manyisa ensonga nti twagula ebibanja nga Nnalinnya Lubuga w'Amasiro gali yatuguza ebibanja ku ttaka lino. Yatuguza ebibanja kwaliko baganda be abalangira bonna baali ku ndagaano ezo. Ne baguza ne babulooka abasigadde bonna ne bajja nga batematemamu ettaka eryo ne basobola okuba nga baliwo abatuuze bano. Emmengo tebeegaana Nnalinnya bakkiriza nti yatunda naye baatusaba nti bagenda kutudiza ssente bagenda tukupashetinga ebbanga ne litambula nga ddeni ne tutasobola kufuna bwenkanya. Okumala emyaka 13 plus nga n'ebbaluwa emu bw'eti taddiddwamu abantu amaka 75 bwe mbazeebazeemu buli maka gatera kubeeramu abantu nga 5 on average. Kwegamba abantu 3 plus tebalina we basula kubanga waliwo omuntu eyagamba nti no tajja kuddamu. Tafaayo bantu ki oba balinda okutuusa bwe baliko wane bagenda. Kamba tegeeze tteeka ku tteeka kati kye ngenda okulagira ekisembayo mumanye nti si kyampewo. Number 1 afuga eggwanga lino ye Yoweri Kaguta Museveni. Omuyinza bonna biri mukono gye. A traditional leader or cultural leader shall not have or exercise any administrative, legislative or executive powers of government or local government. Kati jambade mugenda teri kayinza konna. Kyavudde beekweka baleme kubabuulira amazima. Teri kantu konna kayinza kubayamba tebakalina bekkakakakaka. Eno constitution bwegambye mpozi ng'ogenzeeyo mu bya kalikya kuzina balongo oba kwalula baana na biki ebyo kusaako omwali muzika naye ettaka tebakikwatako. Era ngenda kunnyonnyola amateeka g'ettaka g'omanye nti emyaka 13 obadde otambulira bwereere. Ate n'owano njala kubagamba oyo abo abatabafaako ababalese emyaka 13 ne mutambula basabye nti square mile 93 zonna mu Buganda zibaweebwe. Kati otuuka kati nga wano waliwo yiikemu n'ekitundu naye yonna waliwo yagigula era nga yina nnyiniyo. Naye kati naye baamuyimiza okukola ki? Okukolerawo ekintu kyonna kubanga okumanya baamuyimiza ne bino ebyokuyiwa ettaka tebyali nti byali buvunaanyizibwa bwe. Baali balinganga baali bamukola ki? Baamutwalako obutwazi naye nga liriko nanyiyo bamuyita mwami wa gaba. Kaakati bwe tuddizibwa obuyinza ku byaffe nga bituweereddwa olunaku olwaleero ntugamba tuddizibwe tukole buli omu kyakola ki kyayagala kijja tuyamba nnyo buli omu okwongera okukola ki okukulaakulana. 237 esooka egamba nti land in Uganda belongs to the citizens of Uganda and shall vest in them in accordance with the land tenure citizens provided in this constitution. Nti etteeka ettaka lyonna mu Uganda lya bannayuganda bonna, citizens of Uganda. Si buli muntu omu, si lya bantu babiri, bannayuganda bonna ettaka lyabwe. Ettaka eryo baba nalyo nga basinziira mu 10 years mu ngeri y'okuba nazo erazigiddwa wano mu constitution. 10 years ziri 4 ezagiddwa wano. Ziri mu article 237 sub article 3. Ze zino eziriko ebyapa customary tenure. Teriko kyapa kateriko ekyapa. Mu biragiro bya pulezidenti abantu bano bonna baddeyo ku bibanja byabwe. Era RDC akole organized order nkalaba buli muntu
adda ku kike ng'omwami gw'obukulu gw'obakulembera oyambe RDC waleme okuba waliira mu kavuyo. Buli muntu adde kwako akake kiwandisibwe bulungi kyekyo ekiragiro kya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. We security ebasaanira waleme okubaawo nate omuntu yenna asalambira wano. Bw'abanga mumenyi w'amateeka arasiwe eri mujja kukibaako. Mugende musibe mu toileti bwammwe butereere. Muzimbe amayumba amagazi obulungi. Waliwo akubye akaama nti ffe twakuba ku bwana bubiri lwaki bw'ate obanza esula wano obwana kati bugaziwe abaana muzaale abalala.